n'abawala. Ate si ye mukulu. Ono mwana wange wakuna. Si ye mubereberye luli lwali luyimba. Abaana bange gye bali. Semakula gamba sole. Omusajja mukulu wo. Era ono mwami Semakula awoza mbuno mbundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era debasebo ne bannyabo. Mbeyanziza nnyo okuba nti musobodde okujja okubeerawo kitange. Kitange ono mwagala nnyo gemaziga agenkaaba timwagala nnyo ate kano ke katono ke nsobola omukolera kubanga mbeererawo nnyo. Mwebale kumuwagira, mwebale kumwagala, mwebale kumubeererawo. Mbalaba mu comment section bamuwana nga mumwagala. Thank you so much. Basaba mwenna mujje ku Friday eno tubeerewo mu bungi tumuwagire. Thank you so much. Anje Mwana ono ankolako effujjo nga tewabiŋŋambye. Oli abazadde Abafirika abakuba muzungu singa alimu wow Jole, you've done amazing. Naye taata Omufirika gaye kale biteekaawo tujja kulaba. Aba asanyuse basigazaamu kali ako obwaggumite. So thank you. Funa wootuula keeki yaffe tugenda kugisala mu maaso awo. Kakati ngenda kutandika ne tutandike endowooza ne Haji ono y'omu ku abakiikiridde bakama baffe abakozesa Haji Kapo. Era Shalom nakazibwe deno vambi gurupu vamo bikosi deno vambi kosi ebyo taata bulijjo byaggaana ebigurupu. Kale kati Haji Haruna Mbiru tubuuzeeko nga omu ku bakama baffe abakozesa Haji Kazibwe Kapo mu ndongo yaffe eno atubulire ekyamumanyiiko, awo tusimbulirawo abakulu abasigadde bajja genda beesengeka nga buli omu mu kiti kyali eri Haji Kazibwe Kapo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana mwebale kujja ate tujja kusanyuka nnyo ku lunaku luli weekend eneja weekend nga wano wonna wajjudde. Ala ya sente muzise ku simu ya Haji Kazibwe ezimeza nga mugubira family zammwe eziri ene Uganda. Naawe wennyini ayagala okukyanyusaako ku family yo, ayagala okweza obujja, ayagala okunyumirwa. Omanyi buli woseka stress ekugwako ate osala emyaka. Mujje tusale emyaka ku show ya Haji Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo kyemwogerako kyenyinza omugamba nti musajja mulungi. Bw'ojjako Samisa Kisemakola nzimanyi nina abantu bange embalaba bale ku ngalo. Naawe oli mukwano gwange ali eyo naye ate ebintu bisingana. Nze Semakola mukwano gwange, taata wange ne ku simu yange nasevinga daddy wange. Asobola okubeera n'ekiramo kyange naye ne Kazibwe olw'ebesigwa bwe mmaze ebbanga nga nkola naye. Naye abaana basobola okubeera ku makya nga nze nkusoose basobola okubuza ekiramo kyabwe. Kitegeeza obwesigwa oyo mukwano gwange ddala. Yaŋŋamba ekigambo nenkiwulira nenzirawo nenkirowoozaako kubanga mugezi. Nze mbadde naye n'ekibiina nakimulekera. Simanyi oba era abantu babuza kuli production mwagiteekawa. Simanyi Haji Kazibwe etuuseewa gwe waddawa. Nze naye ndi mu mmere. So kakati simanyi oba Nakazibwe yagikwasaganya. Naye ndaba Shalom oyo yeepikira omwana waffe naye ajja funa obuzibu. Obuzibu bwe buli. Bannange olunaku lwerwo mujje tubeere mu bungi. Mikwano gyaffe buli mukwano gwange yenna ewulira nti mukwano gwange ajja abeere mukwano gwa Kazibwe Kapo. Ekyama kye namuzuulamu ajja kiraza ajja kizuula ku olwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manager Jemba
ono yatagaza kazibwe mu byalo eyo sima bategese ekigunga balina ebyalo byabwe gyatera obbatwala eyo neyanzege okusookera ddala njagala kwebaza Katonda olw'okufuna omukisa okutuulako ku pana eno. Abantu bano nze bakadde bange abasinga Haji oyo mbasaba mwenna mujje mumuwagire. Haji tubeera ne taata buli nga Haji Kazibwe nyina muyita taata wange, kyokka nze njagala mukulu wange kuba ye muwabuzi wange ow'okuntiko. Yansembeza n'abeera ng'akolagana nange nnyo. Jjajja Haji oyo muwabuzi wange nnyo, era ebiseera ebisinga waŋŋamba tokikola ekyo sikikola. Talina kye yali aŋŋaanye ne sikikola, ate era oluusi mwebuuzaako ne mukubira naye ampa obudde ne wezibeera kiro naŋŋamba nti nkooye nebeera ku ssimu wenva ku stage toogere. So mukwano gwange Haji ye muntu goteresa emiliyoni 10 ng'oziwandiiseeko erinnya, kati n'ogenda n'osooka n'olya z'olina ne ziggwawo n'omugwako n'okomawo n'azikuwa nga ziriko erinnya lyo. Era nze mu bintu ebimu byenkola eby'amakulu naddala ebyo eby'amatakataka ebisinga ebyange Haji oyo yabimanyi. So mwesiga kyova olaba muzeeyi Kiweewa ampulira obusungu ng'amumpambako amusigaze nga muganda we. Ku Lwokutaano ebirungi bingi mu Haji, naye njagala kwebaza kwefu era nsaba tutegeeza abapromota Nobert Ozze mugambe abeeyo b'ekibinja kya mukulu Abitex. Nze ngenda gamba abo ekibinja kyewaffe ewaffe tukulemberwa Bajjo mulalulalu naye ategeeramu oluusi ate we zituuka ensonga z'amakulu mubuulirira kuba nze muzadde we ku ssomero. Chairman wange naye nze muzadde we ku ssomero mubuulirira. Twafunye promoter omuggumivu omufumbi azze okutulaga nti nno tuleme kwagala bwagazi ssente mu buwagizi naye tuddeyo tuzimbe omusingi tubakolere enteekateeka ennungi basobole okusanga ekintu kirungi. Kyakoze obulungi kwefu ono okuva show ya Haji Kapo yatandika. Kamuwe ebimuli bye. Era mbadde nsaba nga we tuli mu kajugujugu w'okugabana ssente mukulu Nobert yafunye akawumbi toolako naffe tutooleko tuwe ku kwefu ono promota w'amaanyi. Neyanze kale twe tebagaye nti ompadde bagaye ogenda kumpa ezizze naye ssente teri azikiriza nti nziyina oli wazikiririza. Yale tweyanza katuulire baba wange duka ekibabu. Ndoza batusooke twaniriza omukulu omukuumaddembe aleme kutaataaganya sipiiki yange asooka afune waatuula. Kati anti olwo sheeba ewedde. Mukulu Kayemba tusanyusa okukulaba. Omanyi ensonga lwaki nkuwadde ekitiibwa nga sisobola kwogera nga tonnaba kutuula. Nze lwe nasembayo okutegeka wano mwaŋŋaano okukola kati munaye bwe tunaava mu kantu nyinza okwetaaga okudda ssebo saluti afaana. Bassebo ne bannyabo erinnya lyange nze Samathayas Mulumba Walukagga, musajja muyimbi ow'ennyimba ze tuyita country music. Ayimbidde ebbanga. Saagala kwogera bigambo bingi nnyo kubanga eriyo ekintu ekyeyogerera. Bw'owulira ekigambo Kazibwe Kapo nti Kazibwe Kapo yakola erinnya mu kuyimba ne liggumira. N'alituusa ku levo nga bw'ogamba nti bw'obeera n'eddaala mu Muzungu lyayita ladder ery'amadaala 8, bw'olinnya n'otuuka ku ddaala ery'omunaana tosobola kugenda mu bbanga awatali ddaala okuleka okukola ki? Okukka. Kazibwe yatuuka ku ddaala ery'abayimbi
kintu n'akituusa ku level ekikoma ng'ayina kukimaintaininga kukikuumira awo nga tagudde. Mukama n'amuwa okubikkulirwa oba okwolesebwa, n'ajja ayingira n'akantu ne kakola ki? Ne kakwatirayo. Bantu bangi bakola bizinesi n'ava n'agakangezeeko kweno eri n'etteeno, naye nti kazibu alirake Katonda amukwaddeko Allah gw'asinza, n'abeera nga mu music akyali relevant, ate n'akantu nako n'akasitula. Ndi musiimu nnyo, njagala bwebaza nga mpunzika abaana aba social media, mwe mwenna abali mu kantu, nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetujja kulowooza nnyo ku negativities, gaali ze mutuyisizaamuuko, tetulina mutawaana nammwe. Kasa mubeera nga mwe musobola okufunamu akasente. Mu kifo ky'okubba bw'oyisa mu walukaga eggaali, bw'obanga osobola okufunayo akasente n'oliisa abaana, genda mu maaso ng'omukola ki? Ng'omuyisa. Tewali mutawaana. Era mwebale nnyo nti mwe mulanze show eno ey'akazibu ekapo. Ffe tubonyeebwa nnyo n'okulanga shows, n'olangisa show kumpi miliyoni nga 40, enkuba nejja n'etonya. Naye mmwe mubeereddewo munnammwe ow'akantu. Kazibu nkwebazaako kimu nti weebale kwezuula. Eri abantu ayagala okwezuula nga kyagenzeemu ate agenze kwonoona, naye oli musajja ayogera ebigambo, era mbeera eyo neŋŋamba nti Kazibu ekapo bino byayogera mu kantu, singa abiteeka mu nnyimba, singa tetwasenguka dda mu music, singa tulina we tuyimbira, naye weebale byogerera eyo. Eno mu ndongo tobireeta katujja tukyaliyo naffe. So mwebale mukwatirako, ate naye weebale kwogera bigambo. Omanye eriyo ab'akantu ng'ayogera ebigambo ebimansa entungo kubanga anoonya attention y'abantu, oba ne muzita likes ne views. Naye Kazibu oyogera ebigambo nga towemudde obscene, you've never been obscene, towemulangako, naye nga kola ki babigoberera. Nammwe mbawa amagezi kwogera ebigambo eby'amakulu era n'osigala ng'oli relevant n'abantu ne bakwagala. Ebigambo ebiwemula biringa 4, naye kasita omala obyogera nga biggwa, naye ebigambo eby'amakulu biri obuwumbi tebubalika. So n'ebigambo ebyo nkowoola abantu mwenna nti mujje wano ku Lwokutaano, nja kubaawo nga nyimbirako muganda wange Kazibu namukozesaako, mmanyi amaanyi ge, eyo saagala kgendayo. Muyimbi mulungi nnyo, ate n'akantu nja kutuulawo akampeemu, manyi okantegekedde baaba. Weebale nnyo, weebalire ddala.